omwana ne mugamba ebintu byaffe ebyekyama. Wuuno ava kuŋŋamba nti waali wano omulalu tali ku miguwa, njagala okulaba omwana oyo. Bannange mpulira njiise n'olutiko. Era mu kaseera kano wennyini ndowooza lwe ngenda okugambira baleeta ebirabo bya Mulongo. Omwana Waswa aliwa? Mumuleete Waswa, mumuleete. Kino sikirabanga, mpulira njiye n'olutiko. Programu eyo tugikwate bulungi, Isaac tugenda kugiddamu. Abali wano tutuule, abali wano tuveeyo. Abayimbi bakyagendera ddala mu maaso. Tukyagendera ddala mu maaso. Abali mizindalo mugiveemu, waya mugino zijja mujja zikutula tubeegayiridde. Mpola mpola. Wano muveewo bannaye. Waya eno bwevaako batojja kugulya kyogerwa stage. Aliwa bannange mumukubire mu ngalo. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka Omulongo babiri Sarah gemanya gange. Tukomyawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri wano wennyini Kaleerwe era nga wetuli. Nyongera okusaasira abalina ebizibu ebiteebereka, nyongera okusaasira abalwazizza, nyongera okusaasira abafiiriddwa, nyongera okusaba Mukama Katonda abagumye. Nsaba abategeka ebintu naffe wano tewali muntu addamu kuyita wano kwobeeraani. Yita sayidi eri bwe tusobola okukola ebintu ebirala. Anita yita sayidi eri wano temuddamu kuyitawo. Mama amannya go gwani? Amannya gange nze Babirye Hajjira. Babirye oviiridde luddawo? Tuviiridde Namayingo sayidi za Busia ne Bugiri. Sayidi za Busia ne Bugiri. Kiri awo mu makati ekyo ekitundu yabadde yakafuuka district. Nsonga ki ekuleese wano olwaleero? Ensonga endeese Mulongo ya brother wange. Amaze emyaka 14 nga mulalu. Y'oli wali? We yali awo ku njegere. Bw'atandika butya obulwadde? Obulwadde bwatandika nze nali ku ssomero. Bano tukendeeza amaloboozi tuwulire ga mulalu yekka naye ffe abatali balalu tusirike. Kati maama yali yavaawo ewaka nga tubeera ne taata n'omukozi, naye taata wange alina abakazi abalala, abakyala abalala. So kati maama yali yavaawo. Kati maama n'akomawo. Maama bwe yakomawo mwogwo omwaka gwennyini gwe yakomerawo ewaka. Ne bankubira essimu ku ssomero ne baŋŋamba weetegeke tugenda kukima. Ne mbabuuza ate ki? Ne baŋŋamba ate n'ekirala maama wo yakomawo. Ti maama wo yakomawo naye brother wo mulwadde. Kirabika bintu byaki bya balongo kuba tuli balongo. Nze Babirye ye Waswa. Maama balongo bonna bagwa ddalu. Gwe bw'oba Babirye oli abakato. Anti kati ewaffe bwe batyo bwe batuuma. Gwe Babirye ate oli era ye Waswa? Ye Waswa. Kati nze ani? Kati nze Babirye Waswa, nze byonna mbirina. Naye okutambula kulaba mwali mukiwuliddeko. Oli bamuyita Waswa? Ye Waswa Hassan, nze Babirye Hajjira. Kati nze bwe nabuuza maama ne mubuuza nti ate ono yabadde ki nga banzizizaayo ewaka. N'aŋŋamba twabadde wano ne yeekambuwaza. N'atandika okwekambuwaza n'aŋŋamba kakazi ggwe lwakuba maama mutono. N'amugamba kakazi ggwe ojja kubonaabona ate ojja kutambula ate tuli bangi. Olowooza ndi bw'omu naye ojja kubonaabona ate ojja kutambula. Ojja kutambula okuva ensi gy'eva paka gy'ekoma. Ate ezo ssente zigenda kuggwaawo era zaggwaawo. Kuba tutambudde nga bw'agamba. Ye. Kati maama ali luddawo? Maama gyali mu kyalo naye era still maama naye yalwala ekigere ate yakola ssente. Taata yatuvaako yatugamba
yatugamba si yasoso kubeera omulalu mumuleke kuba atambula ku kkubo nga talina ngoye si yasoose omwana wa Jindi temumulaba naye atambula ku kkubo oyo lwaki naye temumuleka kubeera ajjamu engoye longalya ne pupu gwolaba oyo afuka yefukira alya pupu longalya ku kasasiro asalawo ne tumusiba twali tumusibidde mu nju n'akuba enzigi gyonna n'eddinisa n'azaasa n'afulumamu n'agenda bwe yagenda twamusanga ku kasasiro ng'atambula nga tumunoonyeza ebbanga eriwera nga tukwe kusalawo okumuza kungi ngere naye mulongo embeera si nnungi tetulina atuyamba tetulina buyambi ama akolako ku kasente ate naye alwala buli dakiika alwala abalala baabikoowa ati nze neesalawo neŋŋamba nedda mulongo nasoma nina diguri mu human resource neŋŋamba nali nkola nembivaako neŋŋamba nedda sobola tunula nga bamusibidde mu nju kamutambuze era mulongo omutambuze abantu ne baneewuunya ntambudde buli kanisa ennene yonna ntambudde buli bamasheeke bonna mulongo teri buli gy'ogenda bakugamba oyo wootuuse kati awonye muwala otambudde naye otuuse naye era ovaawo bwe tudde ewaka ng'akugamba kale gwe weeteekawo naye olabye nze ndi magye temunsobola mulongo embeera mbi tetulina buyambi tetulina wetulaga twakoma nga bwe yagamba tutambudde tukooye buli omu abikooye kati nzaaliwo naye nange ntambudde bwe nali awo nenkuwulira ku rediyo neŋŋamba nedde Kaleerwe emanyiiyo nga gye nasomerako ene Kampala neŋŋamba nja mutwala era tumusiba emiguwa neŋŋamba bonna webali ne mbagamba mumunyambe musibe emiguwa mukole ki mumunteere mu bbaasi abamu bakkiriza abamu ne mutuuka mu kkubo ne bagamba vaamufuna endala abalala balina ekisa abamu tebalina tebabimanyi naye embeera mbi ati omuleese otya mulongeera nze Katonda yantambuze simanyi ngenda okwesanga kuba abantu bonna bangambye mukambwe muzibu mulongo omukambwe nga bw'omulaba era naawe oba omutuuseeko asobola okukola ekikyamu naye nze simanyi ngenda okwesanga ng'amutuusiza byonna gye mba mututte oba tufuna accident era olumu olusi tuva ku booda ne tugwa kuba tujja ng'agisunda asika emmotoka eziba zitambula yeti embeera naye ogenda okwesanga ng'omutuusiza abamu ne bakuyamba ne bakuwaayo ku ssente abamu ne bakuyamba ab'emmotoka ne bakugamba muwala tuula muno okutwala yonna gy'olaga naye n'otuula nga tomanyi oba banaakutuusa oba banaakutwala ng'ogenda bugenzi atoyina kyakukola nga twagala tufune ku ssanyu batusekeredde gamba abo balalu mulongo toyina bw'omuleka mu nju nogamba abeere mu nju akyali mwana muto toyina bw'omuleka mu nju nogamba nti abeere omwo omutunuulire nedda Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tutegeeza abalaba programu eno tife abali wano olwaleero tukalidde
abali wano olwaleero bitusobedde. Mumanyi lwaki nzibuwalirwa? Abantu be bandeetera bonna babeera bamaze okubagezaako ne bakola ki? Naye obuzibu nze abannannyini balwadde bagenda okuntuukako nga tebakyalina wadde ekiki. Singa babadde bandeetedde omulwadde oyo nga balina ez'obujjanjabi nga bazze kuŋŋamba mulongo lino eddalu liremye, ffe tugenda kumwejjanjabira tubuulire. Sisobola kukyusa abantu babiri ng'omulala oyo tannabakola ki? Naye wenzibuwalirwa bagenda okutuuka gye ndi badde bakyalina wadde n'ekikumi. Nga nze nnyina okumujjanjaba. Eggulu abalwadde bagenze, ne leero abalwadde bagenze, ne ku Lwokutaano abalwadde bagenda. Kati osiriikirira mmanyi omuwendo gw'eddalu. Nkubamu akafaananyi nti ngenda kugusobola mangu gano. Nti ate kati ebizibu ebiguddewo ngenda kukola ntya? Wera lulinga olunkeeredde ate mu Amina nabagamba nti zonna kasita lukeera nga ndi musanyufu nnyo. Luggwa lwe lunaku olukyasingidde ddala obubi mu bulamu bwange. Mbulokose nga mpulira sirina maanyi naye nga ngamba akasita ndi mulamu. Nga mpulira ndi musanyufu era nenzija nga naye kati mpulira olunaku olulala lukoze bwe luti. Ali upside down. Nolwekyo ekyokukola nkimanyi era mmanyi ewasooka era mmanyi ewookubiri. Naye muganda wange simanyi kyentandikirako. Nammwe mubiraba mujje mumpe amagezi. Biri esekedde. Mujje mumpe amagezi era mugenda kuŋŋamba ki? Tugenda kubeera wano tukabe bukaabi paka ku makya. Mama Nancy azze oba tazze? Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka, omulongo babiri Sarah ge mannya gange. Aliwa bannange mumukubire mu ngalo. Bulungi osibye otya? Nze wali ondabyeko? Edda. Anti obuzibu engeri wasajja yamala ebbanga eddene ng'ayogera ng'ate awogana yasaakaala eki emmimiro. Kati oluusi ayogera mpola oyinza obutawulira byakola ki byayogera. Twebaza abantu bonna abayambako omulongo okujjanjaba Waswa. Bannange omulongo yatoba naffe n'atutambuza buli wamu ne tugenda. Era kyatuuka ekiseera n'aŋŋamba babirye simanyi kye ŋŋenda kukolera naye awo we tutuuse kirabika wenkomye. Naye Mukama mulungi we yakoma Waswa oyo yawonera. Neebaza nnyo abantu mwenna, neebaza abantu bonna. Bannange nakaaba amaziga naye kati tuli mu ssanyu era tutuula awo. Waswa n'ayogera n'atubuuza bino eri gye twali nga tabitegeera naye ng'alabiraho obulabi. Eyali ku njegere, eyali ku ki, kati wuuno oyinza omulaba n'ogamba ekisajja ekigagga ekyo sikireka. Ekino kiwaswa kati kyemulabako wano. Bannange mwebalire ddala. Temujjanga okwo n'abalala mubayambe. Mulongo okwebaza olw'engeri gye wateekamu abantu emitima okuyamba abantu. Omuntu akuyamba nga tomumanyi nga takumanyi. Mwebale, mbeebaliza ddala. Mwebale nnyo. Osabuzaako abantu.
bajje bali bannyabo ne basewo kama nga mulungi kirungi mwebale kunzijanjaba mwebale nakunsabira Banange Mukama Katonda mulungi. Waswa wakonere ku muziki banange. Nenda ne bwatakoona muleke. Akoone mu katono. Kale katukone munaye. DJ Jayo tayanziza. Nsaba abantu mwekubireko mu ngalo. Ate mmwe bennali abazizza okujjanjaba abantu. Ate mmwe mukutte ssente ne muziwa omwana ono. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba okwebaza omwana ono obutalekaawo muganda we. Nsaba bategeeza nti najjanjaba Waswa ono. Ewaabwe ono ye babiri ate era oli abawaswa mubijjukira bulungi. Ne mugamba nzijanjabya abantu naye muganda wono gye nsembera mpulira akoze eki? Nze mummanyi ebyange bwe njogera ekinnemeredde. Naye Katonda mulungi agambye ate we nali nkooyedde ate we twatuukira ku buwanguzi. Mu kaseera kano nsaba okwaniriza nze mwetya Honorable Mukulu Frank Gashumba janguko wano maaso obuuze ku bantu baffe. Mu kaseera kano tugenda gaba mulongo ke yaleetedde abantu. Tukyasigazayo abayimbi bangi naye bane mbawadde abayimbi olwaleero. Omuyimbi omu gwe nalanga gwe sinnababbawa funa wali akazindaalo. Era temumumbuuza. Nedda tuwulire. Omuyimbi omu yabadde Ronald Mayinja taliiwo olw'obuzibu obuteebereka. Si bwange, si bubwe bwansi. Mulongo mummanyi ebigenda maaso. Ategedde akoze eki? Nyina abanfuga siri mu nsi yange. Oli bw'aŋŋamba nti eno nedda mba sijja kufuna mukisa ate kola lukuŋŋaana lutya lulala. Naye ng'abalala bonna tubayina. Mu kaseera kano Waswa weebaze ku bantu otwe ku muzindaalo. basewo ne bannyawo mwewale obuyambi. Mwewale nnyo mwewale n'amaanyi. Tweyanziza kale ssente zammwe era muzikwate nga bwe twasiba Bakaleerwe tubagamba muzibale bulungi. Omulabirire oyongere omulabirira akyajjanjabwa ayongere okujjanjabwa. Weebale nnyo weebalire ddala. Kale nsaba abali eri tutuule Mukulu Gashumba nsanyusa okulaba. Twebaze buli muntu yenna awadde omwami ono ssente. Allah ajja baddisaawo. Haleluya. Ate Allah haleluya. Amina nene. Ssente ze muwa ebimuwa by'ekkumi mu makanisa muziwenga bano. Zino zituukidde ddala. Nze siri muyimbirize kubeebalizaako saala ono. She's a genuine friend. Ye muntu alina omukwano oguli ki? Omuki? Abakyala mbalaba bamusinga wano obungi. Mwebale nnyo kwebeereramu. Ekigambo kwebeereramu kitegeeza weerwaneko nga ggwe. Okuba nti musasudde ne mujja wano kinzizizzaamu amaanyi. Ti programu zakola ku radio zimpactinze abaki? So abakyala mbeegayiridde mweyongere okuba n'akaki n'akasente. Teri musajja awa mukazi mwavu kiki? Kitiibwa. Siina nze bingi byakwogera. Walukaga biyimbye ebisigadde tujja kubyogera ku radio star mpulidde ng'olaajana. Radio star ebeera etya nti ekoma mu Kampala. Nze siri mu gavumenti n'ensonga yammwe eyo ngenda gituusaayo gy'erina okukola ki? Gy'erina okugenda. Siri mu gavumenti naye abali mu gavumenti ennamba zaabwe nzikola ki? Nziyina nze gavumenti yaffe mugimanyi yejja mugitegedde. Amina. Ba wano kisajja gwe kyebavudde babaŋŋaana okujja okuyimba. Mwagala kunkola ki? Tusigala tuli ba mukwano nze tebinkwatako. Zoba oli wa kibiina ki tebinkwatako. Oba badde wange osigala oli badde wange. Sikukyawa lwa nteekateeka ya byabufuzi.
aliwa kale tugende maaso nsaba okigenda maaso ekiddako tufundiriza nno budde abayimbi bakyaliwo mu kaseera kano nga sinaba kufuna birabo byange kuba abantu abasinga baagala gaba birabo bagende naye tugumiikirize olunaku luba lumu fireworks temuzindekera si bwe kiri tulabe ebiriroliro wangi mugenda kusula wano kale nange kamale okugaba ku birabo olwaleero nga byebirabo bitono kubanga omwaka guno gummenye nnyo omwaka guno gubaddemu abalwadde bangi gubaddemu okufa nga bwe mukuwulidde olumu abantu bange basonda ne bakoowa nange nganze nessiranga nakulanga nti waliwo ekibi ekigudde nenkwata mu nsawo yange nenkola ki era olaba nabagambye nti gurupu zange zigenda kompiitinga naye kinaasinziira ku kye naaba nakyo mu nsawo mwakiwulidde bulungi lwekyo leero sigabye nnyo naye kasita leero tuli balamu tujjanjabya abantu baffe nsaba omukyala gwe nasoose okugamba nga nzi wano mu kisaawe ekiro nenkubuuza gy'ova ng'olina gomesi nenkugamba ozze mukyala gwe ovudde oba luddawo ebyalo mbyerabidde naye nkugamba nja kuwa gomesi enkya emisana oliwa watuuse kiro essaawa zaabadde nga 5 jangu sikumanyi tomanyi naye ennaku tunoidde nenkaba n'amaziga tusanyuka bannaayo twagamba mu kooti y'amaka anina mpa gomesi tugenda kwogerera wano olw'okulokola obudde mama yanguwa amanya go gwani mama tunula eri kuva ku muzinda nengo ng'okyamira lukomera ye luddawa amanya go gwani Nakonde Rebeka tunulira abaami bali abambadde obwaka bali Nakonde Rebeka mpita ew'obulenzi nentuuka erukomera nenvaamu. Lwaki wasazeewo okujja okusula wano ku lunaku lwange? Nayagadde okujja okubeerako ku mukolo ogwo. Nsonga ki muli mu mutima? Mulongo ojjanjaba abantu. Kale na kwata gomesi kwata. Kyabadde kinnumiriza. Kwata gomesi kwata. Mukama akwongere emikisa. Amina. Kati nyina omukyala w'eyo Kikwayi nkoko njeru. Jjajja baana. Atandika okulanga olunaku lw'ekkooti y'amaka nga nange kennyini sinnalumanya. Nali sinnaba nakumanya yakuba essimu n'akubira mutabani we n'amubuuza olunaku lwaffe lwa ddi. Asula Kampala nga lwa leero. Kati yazze eggulo nga ne mutabani we akyali mu ggale. Kokoko ne babuuza kiki nze jjajja baana waliyo mutawaana olunaku lwa nkya nga yatuuse. Nsaba gomesi eyo. Nsaba gomesi eyo. Jjajja baana. Jjajja baana oli mukoto tuukayo okumayo omwana ono muko sabayo ekitunga taata wagamba ati nno omukyala kyakola kyekyo kyennyini tweyanziza tweyanzege totuukayo eri omukyala ono akakuleetere tweyanziza nyo tweyanzege neyanza nnyo mwami wange batwadde mitwalo 5 egy'okutunga gomesi eyo. Munsanyukireko bannange kumpize ntufunye kale kakati zino tugenda kulonda bulonzi nga bulijjo. sijja jjambala nebaza ttiimu ezannyambyeko okulaba nti nno tuleta akalulu ka gundi. Nebaza ttiimu ezinnyambyeko okulaba waliwo n'omwami omusiraamu wadde n'enkofiira ku mutwe bwe kulaba nkujjukira oli mwami muddugavu mumpe kanzu oli wali atudde soda gimu kasebo
gwe ssebo gwe aha wampadde naka mitwalo 2 nenkuddizaako omutwalo jangu mumpe kanzu munasonyiwa baneetukakana abantu abali wano jangu taata otwambaliremu ekanzu zino tukubire mu ngalo ttiimu ey'emmende mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo ssebo tumuwa omuzindaalo omuzindaalo ogutaddewa akadde taata amannya go gwane sokojjewo ekanzu yo tesangwa omugenyi omulala sokojje hello amannya go gwani tunula eri waviiridde wa ssebo waviiridde golo nojja osule wano lwaki teka ku mumwa tumukubire mumwoyo omukama mulungi banange nze njagaddwa ebituufu abantu abasinga bagenda baziika buziisi naye nze munjagadde ebiki ebya siriyasi wazeemu ebya siriyasi jangu okuba ekanzu munjagadde ebyaki ebya siriyasi kale munongereyo bamaama bemulaba abakulu omutoto wanika maama jangu jangu maama ebyamuwalawo yenna buli ali wano muganda wange buli ali wano maama ne maama oyo ajje maama gwe jangu beebo babiri abala temujja twanguweko mumpeyo ne taata omu ow'ekanzu nedda temwongera kujja nnoze maama ono ne maama oli bokka kale mukwano tuwa naawe kwomuzindaalo leeta gome amanya gwani maama nze Nalongo Luwambo maama timbeera nansana wavudde kukyogama nzija ku lunaku lwa mulongo owuliriza nnyo n'abaana bange bakimanyi essaawa bwetuuka ne bampita nti jangu muwalawo bannange tukikubire mu ngalo maama ddayo otuule sinakuyita mpisa maama oli kale jangu nkuweera neyanze omu neyanze kale mukwano makuwe nnyo omukisa amiina Nalongo munnange ne Saalongo muwe omuzindaalo nange Saalongo gyali takulumya neyanziza nnyo neyanze ng'oli jjajja azaala maama wange amiina webale kujja ku mukolo gwa muwalawo maama oli tumuwa obugalo nga gyeyi bannayo sibakuwa gome sinaali badde mulyazamaanya n'otambula n'omuggo n'ojja n'olaba banaye njagala okukubira mu ngalo mukyala Ssemaganda Nabbingo mumulabyeko abadde taata gwajja jangu nedda jjajo olumala namuwadde dda jjajo olala namuwadde buli omu manyina kye namuwadde temubandaga jjajja namuwadde yakimanyi nakaaba wadde okulaba omulongo naye mwewale kunsabira leero mukutteko ne mu ngalo amiina maama nawe mukama ko omukisa kansi gimpenjiwe taato tweyanziza nnyo tuweddemu bannange tuweddemu kale gomesi zino neebaza ttiimu ezizimpadde jjajja muwe ekitambaala kimu muwe ekitambaala kimu ombuuzeeko bubuuza mwami ani Sepita Peter Munabazaka afuire ebiyenje n'ebiku naye nga nkaba muziga gwanyamba n'omudaga nagenda amiina ka najja ekireka omulimu gw'okufuuyira bikulu biyenje ensiri byonna amiina kati nkubayo kinyina wane kale eno njagala giwa mu jangu gwe ayambadde empale ojja kutwalira maama nkyayina nenkuwa omukisisa
neeyanza nnyo mulongo kubanga wanyamba era ngenda gitwalira mama wange Masindi. Ekitiibwa n'ettendo Mukama nkiddiza Mukama. Wanjanja basinga siri wano Mukama. Era neebaza Mukama ne ssente zindeese waliwo munnange azimpadde. Tumukubireko mu ngalo bambi. Mbutuufu omwaka ogujja tujja kufunira ddala obudde bungi obw'abajulizi. Abantu bajja nga balina bye baagala okwogera. Naye obudde bannange tujja kufunayo essaawa yaffe emu. Ng'ojjanga mbuli obwedde kikaabya. Twanguwe mumpe omuzindaalo mpa guli. Obadde okaabira ki? Yogera ku muzindaalo. Abasaala. Wanje. Babayimye oluyimba lwa maama we yafa? Ne wiiki emu. Maama we gyali oba yafa? Yafa. Maama yafa olina wiiki emu. Naye ebizibu bye nalina byanzimako lwakubanga masaala. Nyuma amasaala. Bankogomesa eno gye mbadde nsigaza. Genda otungemu naawe obeere nayo. Nyuma amasaala wangala mama. Wangala mama. Wangala nakajja Antonia. Ne papa Antonia wangala. Nesala ngo muwangale. Mwebale kirabo kya mulongo babire sala. Barakallahu fikum ya rabbi. Barakallahu fikum. Barakallahu. Mama yebali. Amina. Jangulo kwa mama. Mumpa obugaali obwo. Nawange yali agenda kufa. Lajati kati era jati lulenda yali mupiwa mu baby class naye bulamu bwe bulimirira okugwe. Nze mama wange yafa sina mama sina taata. Tweyanziza bannanga abali wali abawangudde nga temusirika. Mwebale kubeera bakyamufu. Bw'obeera ku leediyo nze mama Lajati ku kyalo bammanyi bampita na mulongo kankuwa bulangiti esaala ku kyalo kwendi. Genda webike mulongole ne mwagalira bwereere. Waliwo omuntu yenna alina omuntu omulema ewaka. Bannange temuwanika obugaali si bwakwejalabya. Ate obugaali buli expensive. Akagaali kano nkawa omuntu nga nange mpa omuntu ddala nga nammwe ku kyalo mumanyi nti mulina omuntu omuki ateesobola ewaka kwagenda okutambulira. Nedda bano basobola okutambula. Njagala naddala abazadde abalina abaana oli omukyala waayimukidde. Gw'owuwo yenkana atya? Maama we yamukusuulira muwa omuzindaalo. 13 naye maama we yamusuula. Atambula atya? Atatambula era nga musula busituzi. Obeera omusitula busituzi. Mubeera luddawa? Kagoma. Yaani omwana amanya? Mwana alina Kiganda. Ye Nakiganda. Kale jjajja Nakiganda akagaali nkakuwadde. Guno omutwalo okozeseeko booda kuba tojja gendera mu takisi otuuleko kateekeko. Neyanzeege. Kale mukwana. Gwani mulwadde? Wangi? Sisita wange. Naye mutuufu mulongo mpulira ng'omwana atuddemu. Anti yenkana atya? Mulema tusitula musitule. Nange nsabiriza busabiriza n'ensaka n'endeeta. Batuwe ku pampa ja kuyiiya omutwalo zimpeddeko. Nsaba balina ku balwadde nga basobola okuba nti nno tebasobola kufuluma wabweru ojja ono ne pampa z'abantu abakulu. Bino ebintu tebabirya. Nabagamba oyimuka lwa mutima gwa mulongo nga sigamba nti kanzitwale bwe ndifuna omulwadde. Maama wo omulwadde omujjanjabira wa? Kagoma. Omujjanjabira Kagoma. Kale pampa ziizino okozesaako. Omuzindaalo guwa oli? Mulongo nkwebaza nnyo. Sikuba nnyo masimu naye nkuwuliriza buli kaseera. Omwana muzzukulu ali Kyaggwe. Akaalo bakayita Namugongo kaliraanye. Mutuufu omwaka ogujja tujja kufunira ddala obudde bungi obw'abajulizi. Abantu bajja nga balina bye baagala okwogera.
naye obudde bannange tujja kufunayo essaawa yaffeemu. Obadde okaabira ki? Yogera ku muzindaalo wanje. Maama we yafa? Maama we gyali oba yafa? Maama yafa olina wiiki emu. Bankoko bisaana gye mbadde nsigaza genda otuulemu naawe obeere naye. Kati zino tukozesaako lwe tumutwala mu ddwaliro n'atakutawaanya nnyo lw'okoze eki lwe muba mugenze mu ddwaliro. Akuwa omukisa bwamba naawe kwata naawe oli omukadde. Kale byaibe byennyinawo leero sirinaawo nnyo. Saba tukuba akalulu, bwe tumala akalulu tugende mu kalulu kano nga sinnakakuba Pride Media jangu tubuuzeeko Mukono Town Academy ba directors b'amasomero. Yibula jangu obuuze ku bantu wakatuuka. Jangu otubuuzeeko obuuzizaako. Mwami Pride Media aba directors b'amasomero abatuwa bursaries abasobodde okujja mujje tubeerewo olwaleero luno. Mwami Kisitu muwe omuzindaalo atubuuze abaana tutuule. Pola mpola kansala. Amanya n'eddoboozi nze Kisitu Emma okuva ku Riotech Electronics. Edduuka lisangibwa ku Hanifa Towers mu paaka enkadde. Neeyanzisa nnyo abampagidde omwaka oguwedde n'abasobodde okwetaba mu kalulu ke tugenda okuba leero. Edduuka liri B208. Bw'otuuka mu paaka enkadde olaba akapande akaliko busiika ziroobwe. Owanika buwanisi maaso waggulu edduuka liriko Riotech Electronics. Kuliko n'akapande kaliko Kisitu. Oba tobuze tutunda TV za free to air, tutunda ne decoder za free to air, buli ky'amasanyalaze kyonna. Tugenda mu biseera bya bbugumu temukaaba bbugumu bannange ne zifaani twazireese. Essimu ya Mwami Kisitu enamba eri 0753-499 atagifunye agende wali apikinge okati. Naye nsaba engalo ez'amaanyi eza Mwami Kisitu. Mulabe ebirabo byagenda okugaba bannange. Nange nebaza Shante Beauty World wakaliga akatale k'abaveterani temuddayo ng'ebizigo temubifunye weebiri wali ebitundibwa ewakaliga oleme kuva wanaate ogende ku saluuni obisangayo. Mukasa waliwo bakasitoma ababiri abasinze okubbagira kuno omwaka nga babigula babisuubula oba nga babigula byawaka naye nga buli kyawaka babadde bakigula wange. Amanya ge gaabi mbasome mugenda bawaki betutandikirako. Omuntu asinze oggula wa Mwami Kisitu bamuyita Nagadya Joani. Woli abali gye basanyukirako bannaawe tebamanyi nabbamanyi. Nagadya Joani yaliwa? Nagadya Joani tumukubire mu bugalo bannange tumuwaki? Mulenda ekamula obutunda ne faani y'omu kisenge bibiri. Nagadya jangu wano tufunze obudde bw'okulinnya amataala. Tokaaba Nagadya jangu wano nedda Nagadya jangu wano w'obadde tufunze obudde. Abaana abato Brenda yino tuwa omuzindala tuwulire bwawulira. Tumusanyukireko bannange. Naye Kisitu wandigabye kimu naye maama ebintu ebibiri omuntu omu. Bannange Nagadya weebale kufuna omuntu omulala asinze okuwangula. Nagadya omweki okusatu. Kisitu guno omukolo gugwo Kisitu alina ogenda okwesimba. Weebale kuba na mutima mugalu Kisitu mukulu. Omuntu azeeko bamuyita Gabi.
Gabi yaliwa twalagaana ataliiwo simuwa kirabo. Gabi oliwa. Gabi oliwa. Gabi oliwa esimu yesembya ya namutano. Gabi oliwa. Babide wefunidde teeka wali amina ebya Gabi. Nze nagamba nyina oku omukyala akola Gabi. Gabi nange nze nategeera nti waliwo abajja okufika. Abiri alina omukisa oba maama nkuweeko ki. Gabi mujja mukubira essimu mumutwebalize nti yebalegula wa mwami Kisitu era mumugambe nti ebirabo bye omulongo babiri esaala yabitutte tajja bimuwa kubanga kyonna kyogera. Nenagabako bibiri nange nsigazeeko kimu. Omukisa gwa Gabi tuguzanyiremu. Mu kaseera kano nga sinnakuba kalulu saba Ibra asooka ajja tubuzeeko tuzeeko Mukono Town Academy. Wolokoso extra. Assalamu alaikum. Kino gambye ki? Abantu mwenna. Amanya gange nze Ibra K Mukasa. Nga nkola ku UBC ne Star TV. Njala kubebaza okuwagira. Fani yokka wamatola bokusiza babinyonyodde. Eno bagambye peto. Kuba yawedde bafani. Nga befani. Njala kwebaza abantu abawagira mulongo Sala babirye. Mulongo nkwebaza okwagala bannayuganda. Amina. Nkwebaza nnyo. Nkubiriza abantu okuwuliriza 97.5 Star FM program Kooti y'Amaka era ne mbakubiriza okulaba nnyo Star TV ne UBC. Mwebale nnyo mwebalire ddala musigale okwo olw'ebintu ebirungi ebibeerako. Omukyalo ono ow'omutima omulungi aweereza ku leediyo eyo ne TV eyo. Kokka kwe muyinza okumusanga. Maama nkwebaza okwagala abantu. Naye nkusaba era nga nkusibirira entanda teweesimbawo. Ekyo bakimanyi. Kubanga bajja kumanyiira nnyo abantu bamanyiira nnyo ab'obululu. Naye gwe atali wa kalulu ate baala bwazimekeka ng'oyitawo. Si bwe kiri? Kale mukaseereze Ibra K Mukasa. Ibra londo omuntu yenna gw'oyagala emabega endamu bafaani. Onzise. Londa banakuwa. Onzise. Lozo omwana oyo omuto oyo nedda nkugambye emabega. Omwana omuto agenda kukola ki? Loze omukyalo oli ayambadde yero. Yaliwa akatambalako ku mutwe n'ekigoye kya yero kino n'enkofiira ku mutwe ng'osibyeko akatambaala teyeeraba. Engoye bakwazisa enjazike. Kiki ekiri wano? Mulongo babiri esaala ku ntiko. Amina. Oyo omukyalo oyo. Bakuwa eronze kitoototo otegedde Ibra. Naye ndi mufumbo era nina bana. Sewongerako eddiini etugamba bana. Kuulidde maama wange ogamba nnonze kitoototo. Mulongo Sala babiri ku ntiko oye. Mulongo oye. Mulongo namba emu. Bekiri. Tali mulala. Happy New Year. Merry Christmas and Plus. Aliwe kirala kyagamba. Nze kutuula ebisigadde tunaawuliziganya. Oluzungu oluwulidde? Ye maama. Kale akazina kabe dokita yanguwe bwe tumala tugenda mu birabo gundi gojja Prime Media esembere wano tukuba akalulu ssomero ki? Ani? Tugende mu maaso. Amanya Dr. Sam Mukasa, Principal Mukono Town Academy ne Unique High Mukono. Okutuula. Banaye buli omu banijja kusooka kambeebazeemu. Kambeebaze bannaye okubeera n'omutima omuyambi. Mwekubireko mu ngalo. Mwebale kuyamba bannammwe. Mulongo mukubireko ne mu ngalo. Mulongo weebale. Nga ntandika Mukono Town Academy nasitula okusomoozebwa nti abazadde abali wano nange nagamba kanyambe. Naye twafuuka ne tujjula. Abaana ne baba bangi ab'okuyamba. Mulongo ne nkuba ne muganda naye tukole tutya. Abaana bamaama abeewerera abaana nga bakyali bangi. Tukole tutya. Mulongo yampa amagezi n'agamba tandika ne Unique High tuteekeyo abaana basobole okuyambibwa ku mitwalo 25. Tukikubire mu ngalo bannange. Mitwalo 25 omwana asulayo, omwana alya amasannyalaze na byonna. Batuwe ku simu ya Unique. 0753 24 34
16 omukama abawo omukisa akatale ke katewali tewali kataleka okujjako okubaagaliza olugendo olulungi n'omwaka omujja okujja mugambe n'abalala bakole ki babe wano omukama abawo omukisa okujjako sijja kwerabirira mulongo akaera ketalekeka waliwo era bamaama abali wano ne bataata abeetaaga okufuna obuyambi ku university ndi director of research St. Lawrence University kati era mulongo era yateekayo basale era nyina okulicognizing n'okwebaza omwami ono nti okufuna basale za St. Lawrence University yali Dr. Mukasa tumukubireko mu ngalo bale munyongere engalo ate mulete abaana ku Town Academy ne Unique High mwami Crane mbufunze kale tubaaniriza abagenyi baffe mwena olwaleero amannya nzeyiga okuva mu Crane Media Institute tubaddewo ebbanga ddene gaabwe mubadde mutumanyi Crane Media Institute ye institution mu Uganda gyejja okugamba eriwo yanjawulo nnyo mu luzungu gye tuyita eri unique